Bannanga abantu abalogo gye bali nkiddamu okukibategeeza. Abantu abalogo gye bali. Kadama mumulabo yali mu katambi. Kadama yali amazeeko contract ye ng'agenda komawo Uganda. Bwe yategeeza abeene ewaabwe Kampala n'abagamba nti mazeeko contract naye ngenda kulinnya ennyonyi nkomawo. N'abuukinga n'ennyonyi ye bulungi nnyo kubanga yali agenda kukozesa Ashakama airport pick up gwe yali abuukinze. Ennyonyi yali agenda kugirinnya mu nnaku nga 2 okuva olunaku lwe yagamba abafamire ye. Ng'olunaku lw'ennyonyi lutuuse, Kadama ono yalwala. Boosi we n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro nga bulwadde bulinga ng'obw'okusaaga. Kadama ono bwe bamutuusa mu ddwaliro, obulwadde bweyongera ddala okuba obubi. Yagongobala oludda olumu nga bw'omulaba ne lulemala, takyasobola kutambula, takyalina kyasobola kwekolera. Essaawa zino boosi we yamusula mu ddwaliro, talina yadde n'amujjanjaba. Naye nga yali amazeeko kontrakiti ye mukazi wattu ng'agenda kudda waka. Oba ab'emitima emibi be baakimukola oba ki, nze naawe. Naye nga kontrakiti ye yali eweddeko era ng'akomawo waka Uganda nga mulamu bulungi nnyo, nga yeetambuza bulungi nnyo. Amannya g'omukyalo oyo ayitibwa Aisha Nabatanzi. Saabafamire ya Aisha Nabatanzi, bw'oba ng'oli eyo ng'omwana wammwe temumanyi kiki kimuluma, omwana mmwe yagongobala era yalemala. Yali amazeeko kontrakiti ye ng'akomawo waka Uganda. Naye olunaku lwe yali ateekeddwa okulinnya ennyonyi, lunaku lwe yalwala. Kankutuuseeko ebisingawo ku Aisha ono, naawe obyewulirireko. Video gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Muksakare. Subhanallah. Ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebuti okulwa emitiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum. Bw'otunulira video y'omwana ono ennaku teyinza butakukwata. Amannya ge ye Nabatanzi Aisha. Nabatanzi Aisha abadde awangalira Saudi Arabia. Buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu information. Naye nze nabagamba bwefuna information giwulirize nnyo ate funamu kyakuyiga. Vidiyo eno ekaabya ono omwana yagenda mulamu ng'atambula bulungi, n'amalako kontrakiti ye ya myaka 2, wabula bamala n'omubuukingira tiketi. Omwana ono yalwala n'afuna stroke. Yafuna stroke n'agongobala sayidi emu, era w'omutunuulira bagezaako okuzza sayidi endala engulu. Nabagamba nti gwe ne wookola vidiyo ekanga egamba nti Omuwarabu mubi mutemu. Ku airport wane essaawa zino wenkoledde vidiyo eriyo abaana nga 2 bali mu kulinnya bagenda Saudi, ate eriyo abalala bakomawo, eriyo n'abaddira mu bokisi. Kitegeeza fuuka omusomesa. Bwentyo bwe nasalawo ne ngamba kanfuuka omusomesa, nsomese gwe andaba olwaleero. Bw'ofunamu ekyokuyiga mu meseji yange kijja kuyamba nnyo ku lunaku olusembayo. Mikwano gyange abampuliriza, nabagamba abantu baffe abasinga tebatwagala. Yes, Omuwarabu ayinza okuba mubi, naye ate tegeera butegeezi. Omazeeko contract, odda wammwe, omaze n'osazisa tiketi, n'olwala, n'ofuna stroke.
Omuwalabu ayinza okuba mubinga gwe woyogera oba ayinza okuba mutemu n'ate singa yayagala kutta aba akuttira ddala. Ofuna stroke n'akujjanjaba n'agezaako alwane paka lw'ezzengo. Tebasobola tikka muntu alina stroke ku nnyonyi nga talina amuyamba. Ezo ssente omuwalabu oyo tasobola zissaamu naye nga yandizitaddemu. Awo owuliddeyo bulungi kino kyakuyiga ki ekiri mu vidiyo ya Aisha Nabatanzi nti gwandaba olwaleero ebintu ebimu nakola vidiyo wano ne mbagamba bw'obanga odde ewammwe kuuma ku kyama. Kuuma ku kyama. Bw'oba onaatira malako contract kuuma ku kyama. Bw'oba olina gwe wateresa ssente kuuma ku kyama. Bannange mudde ewammwe nga muli mu byama, mudde ewammwe nga kwegamba nga tosasamaza. Tomanyi kiki kiri mu mitima gy'abo gy'olaga b'ogenda okugwamu obugwi. Tomanyi kiki kye babadde bakulowooleza emyaka ebiri. Oyinza okubanga famire yammwe kennyini maama yali ayina baayagala olw'okuba wagenda ku kyeyo obadde omuweerezangayo 5 10 n'akyawa bali abaana abalala n'abanga tabaagala. Ekyo ne kikukyaya. Ekyo ne kikukyaya omu ku bo n'agenda n'akugendera ku musawo akuloga at least ofiireyo ku ddungu. Odda waka okutte air ticket olaze mama bantegekere ettooke banfumbire kino nkomawo nga 22 flight yange etuuse bakubuuzeeko contract yegwako ddi tomanyi mwagala okweraga. Wallahi billahi tallahi toyina gw'osanyusa ne baba kukimya 10 ku airport osigala yeggwe togenda kukyuka ofuuke mulala. Ogenda kutegeka tiketi ng'ogirina mu ngalo nga ssente baazirya oleme kuva Saudi kudda Uganda. Sharifa ayogera nammwe nyinza obutaba mukulu nnyo mu myaka naye mpise mu bizibu, mpise mu bantu ababi, mpise mu bisiriko, mpise mu kufa. Kati omuntu nze ne wakola vidiyo nagamba ono afudde omuwalabu amusse nze ku mutima mmanyi kye bayita omuntu. Otuula naye ku mmere ng'omusindikidde tiketi omugamba nzija nkya ye ng'obwongo bwe bumugamba kale singa afiira mu kkubo nga tannatuuka Uganda. Nga ggwe ku mutima omwagala nnyo nga takwagala. Ekintu kye mukola temukimanyi. Abantu be musinga okwagala ku mitima be babi. Yagenda okusiranyiza ku ddungu nigwe tokimanyi. Abamu tukola vidiyo ne mulowooza tukola za ssanyu. Tetukola za ssanyu, abantu babi. Tolina mukwano gwo ng'olina ssente tewali. Mwannyinaze toyina gw'osanyusa. Maama wo ne baganda bakulaga essanyu bakuleetera ebimuli ku airport. Nisi mikwano gyo. Ng'olina ssente bo tebalina. Ofuna akakadde omusajja ali awo batudde tebafuna wadde n'ekikumi. Amala n'omwaka nga talabe ku miliyoni ya ssente. Bagenda kusiranya, bagenda kuttira ku ddungu. Olemale. Eyagenda nga oli mulamu nga n'omuwalabu talina kyakukolera. Wogamba nti n'omuwalabu oba yamukoze eki? Essaawa zino waliwo ali mu kukolawo. Waliwo ali mu kukolawo essaawa zino. Wenkoledde vidiyo mweyo enju mulimu ali mu kukolamu. Era nga Munnayuganda. Kati singa bonna baba abadde abatta singa yakatta Bannayuganda bameka mu nju emu. Use common sense. Mukozesa obwongo nga tonnagwa mu nsobi. Wagenda otambula stroke ekkubye. Togenda kuddamu kutambula.
nze manyi kye bayita stroke abali wano mumanyi kye bayita stroke nga yakubye ekugongobaza saidi ninga otegeera bana stroke eruma abali balabyeko omuntu wo ng'akuba ku stroke abayogera eno waggulu abakola bulungi ninga tasobola kweyamba tasobola kwekolera kintu kyonna kyovula bali mu mutambuza bagezeko okulaba ng'asobola okulinnya ennyonyi era byonna abantu babi akuli ku lusegere gw'obuulira ebyamabi ye mulabewo nnamba emu bw'olitegeera nze nagamba vidiyo kati nasigaliza za kukola za kusomesa yiga sigenda kulwana kuteekayo nti onaafa Omuwarabu amutemye kuba ne woolwana nti Omuwarabu amutemyeko omutwe ku airport eriyo 3 bali mu kulinnya tekina makulu yiye ensobi eriwa watakutidde ng'omazeko contract akutemyeko mutwe ng'ewedde ng'odda wammwe eyo stroke nawe gy'olabirako ddala abantu omaze obbalangirira nga wookoma weewaka olaba okola bukozi dduuka just ayitawo obuyisi n'atunulira edduuka lyo nga lwaki bakasitoma basimbye layini ku dduuka lyo n'akusindikira ettalo kama abankuumira embaagala nnyo vidiyo yange just jjamu kyakuyiga gwe muganda wange ekyagenda okujja ku kyeyo naawe ali ku kyeyo mbalaba vidiyo tuziraba ne babasanyukira n'oleeta abantu ku airport but after we biggwa bamaze okukima just maalo nakugambye weefumita omusumaali ng'olaba Yesu wa mikwano mujebaleko kansubire muli bulungi omukyalo oyo gwe mulaba mu vidiyo yali abuukinze Ashakama airport pickup era omukyalo oyo yansindikira ne ikama ye bamuyita Aisha na Kisozi Nabatanzi ali mu ddwaliro embeera mbi to the extent that atambulanga omwana omuto atambulanga omulema omuntu eyeetwala nga atambula bulungi omuntu eyeetwala ng'ayina senses zonna batandise okwagala okumumekinga okubeera zolo oba zonto omuwala ono yayitira mu kampani ya Explorer Dubai nagezaako nnyo okwasaganya ne bakamaabe naye nga bakamaabe bakambwe bazibu era nze tebanziramu okitegeera ne ŋŋamba omuwala the best thing we can do right now is to go on internet. Mpozi mugamba mu internet does not solve anything. Naye internet ku mwana nkuba kyeyo eyamba ekintu kinene nnyo nkiddamu internet ku muntu nkuba kyeyo eyamba kinene nnyo. Mwana muwala ono yamalako bulungi contract ne tuteesa kabbeeyi location and everything. Kati nali nize ansindikire ticket anti omwana we yaŋŋamba Shakama ebintu byange byayonooneka ndi mu ddwaliro. Agenda okunsindikira video ng'embeera mbi nze si postinga without consent. Naye agadde opostinga nnyo ebintu bino olw'obulumi obungi bwe nabadde mpulira ku mutima but nagambye no privacy ye kansooke njikume until waŋŋambira nti Ashakama teekayo video. Mwana muwala ono woba kimanyi nti kampani gye wakozesa ye kampani y'omwana ono Explorer Dubai tambuza video etuuke kuba Explorer Dubai obagambe nti client waabwe agenda fiira mu ddwaliro yamalako contract bosi yamukwata n'amusuula mu ddwaliro mwana muwala atambulanga mulema omuntu eyajja yeetambuza musiiwuufu avaako nevvu embeera gyali musinnungi akankana ng'ayogera akaaba ali stressed yamanyi obulamu bwe bwakoma bannaye tutambuze video eno Aisha akomewo munyambe tutambuze video nga mutero tutambuza video endala Aisha akomewo kitegeera
Cause imagine singa abadde teyamalako contract oyinza ogamba asigale yakole niyo omwana amazeko contract okyamwagaza ki tewerabira kozesa Ashakama airport pickup